webali nnyo kunsalako wano era omanyi abantu babeera ne babuuza naye abeera wa kakati sebo wabuulidde ti mbeera mu kibuga munyini wakati. Omukulu SG David Louis Lubongoya olowooza tafunye omugenyi, afunye omugenyi munnange omuyimbi King Saha abadde nga yatuuse dda mu maka ge esayidi eno. Byengenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo kakasa nti osubscribinga kosaati n'okulayikinga video bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansuka munnange ate nkutegeeze nti omuyimbi King Saha akyaliddeko munnange ate omukulu SG David Louis Lubongoya basobodde ofunamu akadde ne basobola munnange ate okuwayawayaamu mpola mpola, wabula nga omuyimbi munnange ate King Saha abadde kajuisi nga wali mukatwaliza sate munnange ate n'emboozi awo bye babadde munnange ate boogera esayidi eno. Sigenda kubeera nga ndwawoko katusooke tulabe embeera nga bwebadde munnange ate mu katambi ndyoke nkuze. Kyotegeeza otuuse mangu ago ogamba otya ssebo? Obulamu obadde kumpi nnyo batange kyakabi nnyo ssebo wano we tubeera America. So this one is called Abigail. Abby, how are you? Say hello to Uncle King Saha. How are you? Are you fine? Stand up and say hello to him. Say how are you, Uncle King Saha? How are you? You fine? America? Sebo Cambodia. Mwendi munange mpola mpola. Obulamu. Bulamu si bubi. Kanso wange. Badani. Yena kitya. How are you? How are you? You fine? Good boy. Are you boy? I'm a girl. You're a girl. Good girl. Which class are you? B1. Very good. High five. Kinga kyaliddeko Honorable David Louis Lubongoya. Ogamba otya papa? Era kanso mulabye mbimugambye mukyaliddeko olwaliro akawungeezi neŋŋamba kanso yange lwaki simutiramu ku kadde taata Kampala Honorable we Kampala era mumulabiranga ddala buli muntu alina akakonge katereke bigambo bibeere bitono abantu bawiningire ku bokisi ya sure. Webali nnyo muganda wa King Saha bongako ssebo webali nnyo kunsalako wano era omanyi abantu babeera ne babuuza naye abeera wa kakati ssebo wabuulidde ti mbeera mu kibuga munyini wakati. Toyinza kuba simu kati ng'olina ekizibu kyo nga oli sayidi ze Katwe ng'oli sayidi ze Lubaga ng'oli sayidi ze Bakulyawo Kawepe Kamocha wano zibe dakika 5 okutuuka mu eriya ze zonna ali makkati g'abantu bane kyakabi nnyo. Munange n'abantu baffe banjagadde nnyo embeeramu wano ntambula mu kabuga ngenda buzibuka esaanamirembe wa abavubuka bonna abawagizi babagenda okulonda ekizibu kiba kyasinze babakwata nyayido andisodale babakwata nnyo era nga badde ewaka katulina ffe bakyali baffe balaba emipiira oluusi balaba Champions League agwa ssaawa 4 ne bababowa era munange ensonga ezo njazikuloopera kubanze benzira okusangasanga mu geta abaana abo basanga nnyo ebikwekweto ebyo ate nga bibeera bya mangu ssaawa 4 neka oluusi gye bazuganyiza emirimu tegyatambudde bulungi akasente tekabaddeeyo babagambye oba munadde enkya n'agamba kampumuleko mu kapiira ogenda ogira oti nga bamuboye nga bamukutte bamukabye lw'amateeka amabi nanti eba n'abantu okubeera n'akatengo buli kiseera ate nabo balowooza nti buli youth alina obbakolera mubadde mulonda nnyo abantu kati mufunye kanso yennyini gwe mugenda okulonda kanso wajja ku station manya polisi manchi lawyer yazze so mwesige kanso tumulajanire ebintu byonna abatembeye babatawaanya mu abavubuka bakyali baffe ne bajjayo ne basaba license ate n'ogidabo paying ogwokubiri nga gwewalaba bagamba ate oyo twamujja mu system so bakyali bange mwenna mwekwate kanso omanye kyotayogeddeeko tekigenda kuvumulwa kuba tekikoze eki so buli nsonga ebeera ekunyigiriza yoyo nno omuyimbi munange ate King Saha nga wavisitinzeko omukulu munange ate David Louis Lubongoya
akatambi ako kabadde kafuuse munnange ate ettabu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze gwe kasitopera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitulekere.